maaso wale emotoka ekyatambula okuleeta ebintu bino ebyokulya kati tetwagala kuleeta buzibu naye nga mu byonna omusana togutya kuba covid akawuka kafa nnyo omusana kanjokoma okubeera mu musana akawuka oba okawadde okufa amangu kati abali musana ng'abakyala bali olaba abo abakyala abamagazi bakoze bulungi nnyo kuba bamanyi amateeka g'ensawo bali mu musana ate ne mukamalagala nnyo abantu abala mu musana ali nabo kati bwe oli okusikirize vaamu ogende mu musana osobole okutta akawuka naye nga twongera okubaaniriza basebo ne banyabo tuyinza obutasobola kubeebaza olw'embeera y'obudde naye twebaza abantu bonna abatubeereddewo okuva omugenzi yasse omuka ogw'enkomerero ekiro ekyakeesa olwajjo omuntu tabeezeka nabo nga tolina byakulya tolina byakunywa naye twabadde esini ya famire eno n'emu wabula kabadde embeera omuntu ono bategeza ku jamani wa jamani siyajja n'obubaka bwa samukawuta n'obubaka bw'eggwanga bw'eranso kubanga agenda omulimu enkalu omuli ebitiisibwa mu nyumba ey'olubeerera ebigambo bitono kansabe muganda wange olwoba musenyu buli kimu kyonna kyomanyi tubeebaza ebintu ebyo tubifunye nga tubiguze mubituwadde bubi asebo ne banyago tusaba mukama omajje tuyinza okuba akadde okwebazaako obanga kusina tewakoze ojja mukama wakalagi amazeewo nga bulwamanya wajomba agezaako n'okubuuza gundi gyali gundi akyaliyo okuba atyomakuba mu maaso naye tusaba mukama atuteekeyo bakatongola abalala maaso yongere okugenda maaso tugezaako naye tusobola okukola maama nga okulembeze basakale tawuni kanso naye olwekibadde kimunaabangala ekiriwo kiremesezza ennyo okugenda maaso naye jakwogera bingi jakwogera bitono tusaba Katonda atumuweera ekirungulo olw'ensonga eyo ate era eggulire okuva mu kisa kya Mukama omuntu oba olina amasi obitaka kubeera ku mmeeza amasi yeri ku munwa akadde bona ofunako okugijjako omaze okufuna essowaani y'omufute mu kifooki okugijjako ogenda okulya ebyo bitegeezeddwa alayingirayoka bakoze sobosipiika tweyanziza nnyo tweyanzeege okumuyita bannange kino kitalo nnyo ddala olw'okufiirwa taata
omuntu omukukunavu bwati omukulu bwati abadde akuze mu myaka mu birowoozo ne mu nneeyisa. Bannamasuuliita tuviiriddwako empagi Luwaga naddala ffe bannabyabufuzi abato kankitwale bwe kityo ababadde batandise okubiyingira oba badde fe ababiyingidde nti wano tubale tugenda ayagala omulimu ati kyembuuzaamu balina otutwala wali naye wali okubeera nga bagamba oleeta ki oleeta ki wano abadde atuyisanga ki bannange kano kalowoozo kagenda eri bakulembeze bannange nti tulabe nga tuleka omukululo eri abantu baffe n'olwekyo twala okusiima kwange ate neneebaza ne Katonda asobodde okusobozesa kubanga mukulu Katongole ffe agudde mu biti bisatu bye tumumanyiimu abadde dimansira ku masomero abadde munnabyabufuzi ate n'abeera Ssaabakristu. Bannange obukulembeze obwo si kintu kya muzannyo. Musajja abadde n'obuvunaanyizibwa bameka wano abalondebwa ne bavuga gundi tukulonze okubeera ku kintu kino naga nze sijja kusobola entebe bannange tolwo oba tolaze buvunaanyizibwa. N'olwekyo abadde musajja nnyo era ne paalishi y'Ekiziba nga ffe Abakatuliki tufiiriddwako Baggi Luwaga. N'olwekyo sijja kwogera bingi okusiima kwange nandibadde njogera bingi nga natandisa okutotola Emmanuel nze nsulawo naye kyensinga okusaba Mukama amulamuze kisa, Mukama amusonyiwe bwe bimusobyeko. Mujjukire nti mulamu bw'ensi eno ffenna tubeerawo naye nze nsuubira nnyo tewaliiwo atasobya. N'olwekyo tusabire Mukama Katonda buli we tubeera tuteekeyo essaala nga tusabira taata waffe amusobozese okutuuka mu bulamu obw'okwesiima, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Olwa tawuni kanso ne Sakukawunte oba munanga anasobola okujja kwatwali tujje naye naafuna obuzibu bane nga mumanyi emirimu nabwe tufiirwa tekigaana kukola ki kutambula naye bw'abazze naye oba anaafuna omukisa ajja kwogerako gyemuli naye nga nze ntuusa okusiima kwange eri abantu baffe mwenna aba tawuni kanso tumwebale nnyo okujja okwerekera munnaffe. Naye akasembayo ebiseera bino bye tulimu bannange ebizibu covid afuuse ki covid. N'olwekyo kati ffe wano nkakasa tumaze okuziika si bubi tugoba bantu naye banne tulewe distance bwe kiba kisoboka omwaganya guno gwe tulina fane tuleke bannaffe abala bakole ki bajje kubanga buli omu omugenzi amulinako ennyota. N'olwekyo twewe space tukuume distance tusobole okubeera nti no buli kintu kikolera mu budde kati essaawa eno ffe abamaze okuziika tusobole okugenda tusobole okubeera nga tuleme kutaataaganyizibwa. Neyanza nnyo neyanzeege maso obuseremone oba ali luddawa neyanza nnyo sebo neyanzeege byebyo ebitango byakwe nange basiremu banyabo amanya ensimbi Francis Nsubuga kuligomboola Master Sub-County nyigiddemu ne bannange wetuweereza emirimu kugomboola eyo ena sipiika bakiyapanso y'amakansalaza bali bavuga wano batonotono era kunaga mugimanyi twagala okubasaasira ennyo basole bannyabo olw'okutuula mukadde waffe. Mali boogedde tubadde n'obuweereza buno egombolola eno ebadde ssentebe si bangi naye ndowooza ndi ssentebe ow'okuna twata okufuna omukulu ndowooza lwosijjadde wagenda okubyogera ajjako omukadde we wali wano era sigenda kuta mu bumpimpi naye njagala okweta okusaasula okungi ennyo eri maama Viki mukwano gwaffe muweereza munnaffe olw'okufiirwa taata njagala okusaasira abaana aba ennyumba eno mwenna kitalo nnyo
olw'okufiira mukadde waffe n'abaluganda mwonna n'obusaasula n'emikwano gyange bwe twasoma kujjukira mwami Kasongole abaana naye abasoma secondary mwami Kasujja yimirako bakolabe nakulabidde olya omukulu oyo bwe twayingira secondary eyamusomesa ekitundu ky'omusanvu Kalenge bannange tufuula mukadde waffe naye mukkirize obudde tebuliwo ebyankolera mwami Kasongole ebisobola era mukwano gwe asinga okuba omukwano gwe kuba kanso tujja kukola ekisoboka nga mwene kubayogedde okulaba nti tubaako engeri gyetuyinza okusiima kata waffe tusobola okutataganyizibwa enkola bye naye esobola yakwerinda tetusobodde kukikola buuza buli kikemu okwagala waffe ayogereko eri abantu bano yali sipiika ku mulembe gwa waffe mwami Katonda webalanyesa okuno nsimbi byogera ku mwami Katongole zenna bingi nnyo olw'ensonga bwe yagenda okujakizibwa primary twalaba mu bifo olumpiikiso natusanga mu mbeera nga tetwambala nangatto n'atusomesa era byonna byennina Katongole yabimpa kuba kati twasomera ekizibaawo nafuna obubonero butaano nga yafuna obubonero buna Kibala nafuna obubonero musanvu Sseggujja nafuna obubonero lwozanga naye nga butaano kyali kyewuunyisa nnyo mu myaka egyo kubanga baali bakava mu ntalo ali mu mbeera ya kyalo naye yatusomesa nga tojulya n'asomedde budde kubanga ffe twavuganyana n'abaana bavudde masomero amalala naye nga tuli ku mulamwa ne tusoma paka Makerere ku University Ntumala n'ebintu tugikola mu bulungi bwabyo mwami Katongole abadde taata wange era ebiseera ebisinga abadde nnyo nnyo wano mubuuzeeko tusaaliddwa nnyo naye tumwebaza olw'emirimu gyatukolera era nyo balimu bakungubazi bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiirwa mukadde waffe muganda waffe buli omu mu kiti kye nga bwamuyita ebigambo nandibadde nabingi naye nkaluubirirwa olw'omukwano gwe mbadde nnina n'omugenzi Katongole kuba Katongole yali avudde okubeera muganda wange era tubadde tuyitingana lya Sseruganda ebbanga lye lyonna Sseruganda era nga buli kimutuukako nteekwa okubanga ateekwa okukakasa nti nkitegeddeko ate era nange bwentyo ntandika okulaba mukulu Katongole mu mwaka gwa 2000 ntandika okukwatagana naye kakati tuyingira mu lukiiko olw'eggombolola ne musanga nga Katonda alina ebirabo bingi byamuwa era tugana twebaze Katonda olw'ebirabo byawa Katongole twamala emyaka 10 nga tuddukanya kanso eyo nga ekyamaani wange ate nga nze sipiika ebirabo byamuwa yafuna ekikulabo ky'obukulembeze abadde omukulembeze atasangikasangika omukulembeze atasangikakangika omuntu olamu omuntu awuliriza omuntu atya Katonda omuntu akolagana mu nti yonna atabisa mu muntu maaso ebintu ebyo bimuleetedde obuwanguzi bungi n'okwagala kungi naddala mu kitundu kino mukulu Katongole mukakasani mwenna mukimanyi nti si muzaale mu kitundu muno yajjabuza ate era nga nange bwenti naye yafuna obuganzi bungi nnyo olw'ebitone Katonda byeyamuwa nkakasa nti emiruka egiri mu ggongole yaffe muno tewali muluka kutaliiko kintu Katongole nga akola nga kisentebe kyeyasobola okutuusaayo emiruka egimu mulimu amalwaliro tulina amasomero abantu abo balina engeri gye baganyulwa munaalisi mu biseera ebyo yadde nga embeera teyali mungi njala mujjukire nti obudde obwo Masuuliita yali ekyaliwa mungu eggombolola emiruka 11 naye emiruka gyonna tewali muluka gwonna gw'ataatuukamu era tewaliwo omuluka gwonna gw'ataalimu kyeyakolamu bannange bangi nnyo abadde ne Katongole balina ebyokuyiga bingi bamufunyeko era nkakasa nti emirimu nga kati bwemulaba chairman aliko waakola ebyo byonna birabo bya mukulu Katongole mukulu Katongole yalina ebintu bingi nkaluubirwa bambi okubimala olw'obudde okuba nti butono naye tusabe busabe Mukama eyasobola okumuteeka okumuwa ebitono ebyo owabangaliwo kyonna ekyamusobako akimusonyiwe mu byonna
Katongole tukusubiddwa Katongole kuwummula mirembe. Kigambo kigazi mulimu bajjajja mulimu bamulekwa ebifaananako bwe bityo bagenda okuyita ku mmeeza eno naye nga mwami Nsugga yatusabye mu mutima omulungi yadde ku mmeeza ogenda kuyitako naye tutwale abantu 10 bannange tusaba emmeeza eno owayo obubaka bweri wano obubaka bwoba olina obubaka obuwandiike okuvaayo okuteekateeka nokuvaugendo twalonda omubaka waffe ate ngaomwana omuwanika yemulekwa wano twalonze kati beeri waali wano oleeta obubaka engeri gye bali bali wano kumpi nekalabala omukolo guno obubaka nebufuuka zeeyo obuwandiike buyinza okubaamu ebirimu babujjamu ne babusimbi kate obuwandiike ne babuwa kalabalaba enteekateeka eno weeri ku mmeeza eno oba olina obubaka bwonna mulete ku mmeeza eno bujja kutuuka tusaba olw'ebyokulerinda mikwano okupakasa emmotoka kiyinza abamu batunda ttaka bala batunda bibanja bala batunda bintu byabwe sagala kitike kya bbeeyi okiteke kutunda ekkubo oluguudo luno lulinanga motoka aganene nga lugululana abakungu baze emmotoka muzipaakinze erudda n'erudda mukoledde abo paakingi kitegeeza nti olina emikisa 9 emmotoka y'okugulana okugenda nayo nesaanawo tubale kusaba emmotoka tulina mikwano gyaffe balina n'abaffe ate ekyo mukisa omubikolagana nabo bulungi okukenkereza obudde emmotoka nengeja musonga ate ko egiri kwakoze ki balisaba bapakiza emmotoka kubalira makubo musikiemu okuba tulina wale emmotoka gakulana amanene gajjaekirala tukoya nesala yeyokuya abakyala bakutunyudde naye embeera ogimanyi naye ebibuuzo lina bingi ereza ng'omukwano ng'owekyalo mu buli kintu nga tatuleka bwentyo kyeva neebaza abatuuze baffe ab'okubbale olwa byonna bye mukoze bwe mwawulidde enjegeero ne musaasanya amawulire ne mujja okwegatta ne famire eno mu kukungubaga abakoze byonna mu kusima n'okuzimba entaana tubeebaza abatuwadde akamere mwebale nnyo tulina essanyu erimmwe abatuuze nga tumanyi nti mu ngeri emu temujja kwerabira famire eno wadde nga mukadde waffe Katongole amaze okuwummula lwekyo bwe tubasaba mweyongere okuba ab'empisa ennungi abadduukirize mukadde waffe ng'agenze tusseemu ekitiibwa amaka gano wadde nga mukadde waffe anaaba agenze twongera okukubiriza bonna abakyajja nti mujje wabulanga ebifo birabikanga kati biri mabega ng'ekyalo obanga chairman nsaba nti kasita omukolo guggwa buli muntu talwawo akwate ekkubo lye adde agenda akungubagireka kubanga embeera yatususseeko awatali kulwa mbeebaza kulw'okumpuliriza abanayitibwa okwogera njagala okinotinge bw'olwawo nja kusaba osazeemu oba osazeemu okwogera kwo kasaba kuwaakula efamiri bakuwaakula kino nja kubeera kumpi bugambe munnange time bad ekiseera kitulese osi ne DPC batwagala esaamusa mu kitundu ffe nga tuvudde wano nolwekyo nja kusaba obe mubimpimpi neyanziza neyanzege MC nzikiriza ngende maaso n'obubaka obwo
n'abakristu bonna batuuse okusasira kwabwe eri namwandu Vicky Katongole mulekwa Reverend Father John Baptist yali headmaster wa St. Kiro wangu Kiziba nze nga nsomesa ku St. Pius Kiziba bwe namugamba nti nze Emmanuel ate naye nga Emmanuel nange omukifo neŋŋamba nti ow'Oluganda okuva olwo abadde ampita brother n'olwekyo enjawulo eyange kugogeza abalala bakuseeki abasoose ku lwakizibwa parish omukulu ono omuve tasobola kuzikawo olw'okuba ebimu byakoledde Kiziba parish nebimujjuukirirwako naffe abazze mubire bye tumuyigirako bingi nnyo kamenyeko ebimu yali headmaster wa St. Kiruwango essomero eri ku musingi gw'obukatuliki n'abeera Ssaabakristo ebisanja 3 wa Kiziba parish y'omu ku badrawinga plan okulaba nti Kiziba afaananga wakola ki nga bwafaanana eddwalo lya Wulika abadde empagi y'amaanyi nnyo era abadde ssentebe w'akakiiko akakulembera eddwaliro eryo okumala ebbanga tannakuweza na myezi 6 nga yakawummula era ye Ssaabakristo w'ekisomesa kino eky'Kiziba ate n'abeera nga ye Ssaabafumbo wa parish yonna kyannaku nnyo naye abooluganda amu ne bannaddiini omutwe wange wanga akunyumiriza akantu okwogera ngeri banno yali 2017 olunaku lw'amaka nga tuve Namugongo yaŋŋamba ebigambo bino yaŋŋamba nti brother nsiima Mukama kubanga byenjagala byonna abinkoledde naye njagala y'ebintu bimeka 2 singa binaatuukirira Mukama ajja kubanga nkoze buki bulungi nembuuza nti ebiriyo byebiriwa naga nti ennyumba yange ey'ebbaala eyo singa eggwa ne mutabani wange asoma obwa faada n'abufuna nga nkyali mulamu Mukama ajja kubanga nkoledde tukube mu ngalo olw'ekive kyatuukirira era Mukama muki bulungi naŋŋamba nti Sseruganda nawummula naye nasigaza emimu emeka 2 nemubuuza nti ndi muki ekyo naŋŋamba nasigaza okuweereza ekereziya n'okuweereza ekika kyange kubanga amaanyi gensigazza gasobola emirimu ekyo era ebintu ebyo abikoze bulungi abituukiriza siwulirangayo wakika atuma twatuuka lwe yafiirwa nnyina ne tugenda e Masaka nalaba obuvunaanyizibwa bwe ng'ow'ekika n'engeri gy'atabaganya banne n'ekereziya ng'ovudde ekiziba n'okutuuka ku ssaza ffenna tumutenda buki mutenzi nsaba tumukubire mu ngalo Omukama olw'ekintu ekyo buli lwe mbeera ku mbeera ng'eno efaanana bw'eti ey'omuntu omulungi ng'ono mbeera n'ekibuuzo bwe kiti naye nsi olunaku olwange luno bwe luti luliba lutya naye nawe wekube mu mutima weebuuzeemu olunaku obusembayo olulwo luliba lutya lulifaanana lutya kyenjagala okutegeeza olunaku luno lukolererwa ne Katongole yalukola ki yalukolerera obudde bukyaliyo obuba okyali mulamu okukyusa enneeyisaayo okulaba nebutuukana ku bitiibwa bino mwami Katongole byakoze eki nebafunye ekisinza okunnuma kyekino simanyi banammwe kibalumye ekereziya omugenzi Katongole gyakoledde ebbanga lyonna lyonna kwe kuba nti ku lunaku olusembayo tasobodde kugiyingiramu omusabire ekintu ekyo kikoze eki kyennumye nnyo kinkosezza nnyo naye Mukama yateekateeka oli kyoyinza kukola ki kusalawo nga takoze eki tasazeewo naye ngaekifuga byonna tulina okukola ki okuzuukira kyenzikiriza kiri nti mwami Katongole ajja kuzuukira era ekitiibwa kiyolekedde wano lunaku lw'olukola ki olusembayo bakadde bange nyensobola okwogera ku mwami Katongole bingi naye nsaasira namwandu olw'ekereziya saasira bamulekwa saasira ab'emikwano ab'obuvunanyizibwa obunaadwa okwagala mwami Katongole tekyebereka kibaddewo naye we change with the time ekibanga kizzeewo tugende naye kyekikola ki ekiriwo
famire eno eklezia ejja kusigala nga tuli wamu ffenna mu nkolagana yonna aweetaagisa era mpulizikana bino eri bonna abasigadde mu famire eno nabo bonna badde akolagana nabo abadde ne qualities zino esooka abadde awuliriza eyokubiri abadde mugumiikiriza eyokusatu abadde ateesa transparently kwegamba nga akubuulira ekimuli ku mutima mbadde mwagala nnyo kati mu lukiiko ng'asobola okubuulira ekimuli ku mutima okusiima ng'asiima wekyetagisa okuwabula ng'awabula zigamba nti atuuza olukiiko ate ebbali awegera ebirala ebbali abadde kwegamba abadde street kwegamba ng'akubulya kyakola ki kyalowooza tumufiiriddwa nnyo ng'olukiiko naye ekyebeereka kibeerawo kya butonde it is irreversible. Saba omukama angumize mulembe n'amaka gano omukama asigale nga akataddeko mankuulire eby'emirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Eyongereyo ku katono okutambula ne buno omwaka ogw'okusasira obukubagiza eri mukwano Vicky Katongole. Mukwano gwaffe Vicky, ffe omwami n'omukyala Batumba tutuusa okusasira eri mukwano gwaffe Vicky Katongole. Mukadde waffe bamuleeta ekitalo olw'okuviibwako mukwano gw'oyo, naye weebale nnyo okumujjanjaba bw'otyo n'okumulaga omukwano. Twongera okwaniriza bakadde baffe bantu ba Katonda bakatuuka bataata bakiffe mu Katonda tusanyusa okubalaba. Era mu ngeri eyo twongera okwaniriza Reverend Wilson Konge, musumba w'essula w'Amasuliita. Reverend mwana enzaalwa n'Amasuliita Reverend Mwonge Nsinzi sebo tukwaniriza nnyo. Atugamba nti abakwasizza omukama mu byonna Revolution 21 okutuuka ku 5 ekyawandiikibwa kyatuwadde feba Rebecca ne Frederick Ssetumba olubugo lwa mitwalo 10 lwatodde. Obubaka bw'okusasira Kizira Masuliita mukyala Vicky Katongole, abaana abooluganda bamulekwa n'ab'emikwano bannange twegatta wamu nammwe mu kukungubagira omugenzi Emmanuel Katongole. Tumwegiddeko bingi, tubadde naye ebbanga ddene, ziyambeko mu kuwolekera mukadde waffe. Kavuma Simplicio tuyanziza obubaka
n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Enneema y'Omukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okuseekuma kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Bakristu bannange, bantu ba Katonda mwenna, mbaniriza mu kitambiro kino eky'emmisa ekitukuvu nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa kitaffe Katongole Emmanuel. Tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, ate tumusaba amwanirize mu bulamu obutaggwaawo. Tusaba amaka gano Omukama agawe enneema gye geetaaga mu kiseera kino, gasobole okuyitamu obulungi abagume. Mwebaza Bwana Mukulu okumpa omukisa guno okukulembera mu misa eno, ssebo beebale nnyo. Nze Father Cyprian Binaka, omukulu w'ekibiina ky'omusalaba omutukuvu, Father John Baptist Mabeera. Olunaku luno tujjukirako omutuukirivu Marita yayagala Kristu n'amukkiriza nti kwe kuzuukira bwe bulamu. Awo nno omutuukirivu ono abasabire mugume, ate asabire muzeeyi waffe ono Katongole naye afune obulamu obutaggwaawo. Abooluganda tweyatule tuli aboonoonyi, tulyoke tusalire okusoma obulungi misa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, nammwe baganda bange kitulire nnyo okubuuza okubeera mu kukola n'obutakola, obusinze abalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange omusabire Mukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atuuse n'obulamu obutaggwaawo. Ayi Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, gwe eyatunyweza n'ekyamagero eky'omusalaba n'otwamba n'essakramentu ery'okuzuukira kw'omwana wo, tukwegayiridde omuweerezaawo Katongole Emmanuel amaze okuwona ebizigiro by'omu nsi, muweeyegatte mwabo be walondamu. Tukikusaba
nga tuyita mu Kristo Mukama waffe omwana wo awanga n'alamula nga muli wamu naye ne mwoyo omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Kigambo wa Katonda essomo erisooka. Nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu. Etusoma mu kitabo kya Yobu omutwe ogw'e14 olunyiriri olusooka olwa23 n'olwa27. Awo Yobu n'agamba nti nandyagadde ebigambo byange biwandiikibwe bikubibwemu akatabo singa byoleddwa ku lwazi n'ekkalaamu okumala emirembe gyonna. Nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu nga ne mu luvannyuma ndizuukira mu bafu ndizuukira mu nfuufu nenziramu okwambazibwa olususu lwange. Katonda wange ndimulaba mu mubiri gwange bwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange galimu ekaliriza so si mulala. Essuubi eryo literedde munda yange. Abooluganda ebyo Mukama yabyogera Abooluganda abo bonna abaatwala omwoyo wa Katonda be baabo abaana ba Katonda kuba kati temwafuna mwoyo gwa buddu nga luli edda
okudda mu kutya obuti. Naye mwafuna omwoyo gw'abaana beewonanye Katonda ne tumukoola nti Abba Kitaffe, anti mwoyo yatugamba munda mu mwoyo nti tuli baana ba Katonda. Abaana tuli baana tuli basika ba Katonda, naye nga tumusikira wamu ffe ne Yesu Kristo. Kyokka okugabana ku kitiibwa kye tuteekwa okusooka okugabana ku nnaku ze. Nze ndaba ng'ennaku ez'omu budde buno toyinza kuzigeranya na kitiibwa kirijja ekiri-tulabikiramu, anti buli kitonde kirindirira kirabe ekitiibwa ekiriweebwa abaana ba Katonda. Ebitonde mugenda ne mutava mugaso gwa bitonda, byo kiri ebinnyini musango okusibuka ekyo, naye wakyaliwo essuubi, anti n'ekitonde kirinunulwa mu kuvunda ne kibeera mu ddembe mu kitiibwa ky'abaana ba Katonda. Tumanyi nga nakati buli kitonde kisinda kirumwa ng'oli azaala. Si kyo kyokka, naye naffe bwe tuli, naffe ffennyini newandibadde nga tusoose okufuna ku bibala eby'omwoyo, tusinda mu mitima gyaffe nga tulindiira okwobonanyizibwa kw'abaana ba Katonda omubiri gwaffe gunomume. Abooluganda ery'Omukama yonyoge tusiketwaniza amawulire agasanyusa ag'Evanjiri. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana. Mu budde buli Mariya mwannyina wa Laazaalo bwe yatuuka waali Yesu yali yakamulaba, n'avuunama ku bigere bye n'amugamba nti, ssebo, singa wali wano mwannyinaze yandifudde. Yesu bwe yamulaba ng'akaaba, n'Abayudaaya bazze naye nabo nga bakaaba, emmeme n'emutenguka, ne yeekuukuula yennyini n'agamba nti, mwamuteeka wa? Ne bamugamba nti, ssebo, jangu olabeyo. Yesu n'akaaba. Abayudaaya ne bagamba nti, mulabe nga bw'abadde amwagala. Abamu mu bo ne bagamba nti, ono yazibula omusajja eyazaalibwa nga muzire amaaso, abaffe yali tayinza kulobera ono kufa. Yesu emmeme n'eddamu ate okumutenguka, n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja. Yesu n'agamba nti, ejjinja muliggyeeko. Marita mwannyina w'omufu n'amugamba nti, ssebo, kati awunya, kuba yakamala ennaku 4. Yesu n'amugamba nti, sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Awo ne bajjako ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso n'atunuulira waggulu n'agamba nti, kitange nkwebaza kubanga ompulidde. Nze kubanga mmanyi ng'ompulira bulijjo. Ebyo mbyogedde olw'okubeera bano abanneetoolodde balyoke bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera ebyo n'akoola n'eddoboozi ddene nti,
Lazaalo jangu ebweru. Amangu ago yali afudde n'avaayo ng'azingiriddwa ebigoye ku bigere ne ku mikono n'amaaso nga gasibiddwako ekiremba. Yesu n'abagamba nti mumuzingulule mumuleke atambule. Bangi mu Bayudaaya baali bazze ewa Maliya ne Malita bwe balaba Yesu ky'akoze ne bamukkiriza. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kituzibula amaaso obulokofu bwaffe bwebulamu. Yeesimbye nnyo Kristo abawuliriza by'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala. Yeesimbye nnyo Kristo abawuliriza by'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala. Mirembe Maria, Omukama ali naawe, olw'omukisa mu bakazi bonna, n'ekyo omwana oliddayo naye wa mukisa. Ani omutuukirivu era Katonda tusaze twabuloni, abafaanyi mu kaseera ak'okufa kwaffe. Ayi Mukama mwetuumula ekitaggwaawo. Ayi Mukama mwetuumula ekitaggwaawo. Ayi Mukama mwetuumula ekitaggwaawo. Abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna. Mu mbeera ey'ennaku n'essanyu tetwandikoye kuddamu Omukama mulungi obudde bwonna. Twebaza Omukama atuwadde olunaku luno okubeerawo ku mbaga esembayo esiibula taata waffe Mwami Katongole Emmanuel omwagalwa mu batiisimu ensigo ey'obulamu obutaggwaawo. Omukama amugatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Omugenzi ono Emmanuel Katongole Lukyamuzi eyalyanga omubiri gwa Kristo emmere ey'obulamu obutaggwaawo. Omukama amuzuukize mu kitiibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Tukikusaba ayi Mukama. Bonna abafiira mu ssuubi ery'okuzuukira abayingize mu kitangaala eky'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Baganda baffe bonna abali mu nnaku ne mu buyinike bafune okuyambibwa n'okukubagizibwa. Tukikusaba ayi Mukama. Ffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu olw'okukkiriza n'obujumbizi bw'eddiini, Omukama akkirize naffe olumu okutuyingiza mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Tukikusaba ayi Mukama. Mirembe Maria, Yosefu omutuukirivu, Maria Lazaalo ne Malita abatuukirivu. Ayi Mukama, okwegayirira kuno kkiriza kugase emyoyo gy'abaweereza bo n'egy'abazaana bo. Obateme mu nvuba z'ebibi, obatuuse mu kwesiima okw'olubeerera. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
bakristu baganda bange nga tugenda okuziika olunaku olubano ye Katongola muganda waffe guno gwe tugenda okuziika nga tekukyalimu kantu abuzukuzanga nga gwa maanyi ng'era ogw'abatuukirivu ate omwoyo gwagugatte mangu ababe abatuukirivu nga mulamulabe wa kisa okuva wekuwedde n'ebibya bimumamuleko atabaganireko atema omusumba omulungi yamuwembejja ng'agendera mu abo abalina kabaka ataggwaawo abeere mu ssanyu eritaggwaawo ng'ali wamu n'abatuukirivu bonna. Mukama Katonda muyinza omugezo anti yaliwo omusaayi gw'okubeera Ai Mukama tuwulire Ai Mukama tuwulire Ai Mukama nti tuli fufo omubali omutobe muleta okutale Ai Mukama tuwulire Ai Mukama tuwulire kuri wakisa Ai Mukama tuwulire Ai Mukama tuwulire Alleluia Amina Yana masokake kirate sobirange Alleluia Amina Nzikeze kikoma Ai Mukama tuwulire Ai Mukama tuwulire Kaunti muje tukwate ekimuli kyaffe tweyanziza nnyo tweyanzige ekimuli mwebale nnyo mwebalire ddala maama oweka gwe tulinze ate tulabe nga tudda ku kirala mu ngeri enjawulo njagala kwaniriza muganda wange webale kujja Medi Nsereko Sebuliba oba oyimirireko owubire ku bantu owubirako ku bantu wonna wooli sebo tweyanziza okutujjukiranga bannamasuuliita ate gwe eddoboozi lyaffe mwebali nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza kwaya etukulembedde obulungi mu kutendereza era ne mu nnyimba eziwerekedde mukadde waffe n'ebigambo ebyo ebisigadde byonna tunaabifuna oluva ojja kuteekateeka ekkubaawo tuyitaawo bwetyo baza olw'omukwano gwe mutulaze tubeebaza byonna bye mutukoledde nandyagadde nga nza sharingako moments 3 zembadde ne dadi waliko we twali mu ddwaliro nga ndaba ali wiiki nengezaako omusapooti nga nagamba Mary tonkwata nja kuguma nja kutambula netutambula mpola mpola eyokubiri twali tuli emmere wano twali tuza omulaba ne baganda bange natukuba olwali olwagi nagamba
tulina emboozi gye twali tunyumya n'agamba tya temwagala nfe bwe nfa ndala mwemufunamu muli omuceeri n'ennyama so azze ng'atugumya naye tujja kuguma olwasembayo last weekend but one twali wano era nga tuzze omulaba nampita naŋŋamba Mary nina ebintu 3 bye njagala okugamba naye ne wabaawo bitubuzaabuza kati twali tusiibula era naddamu nampita naŋŋamba Mary nina ebintu 3 bye njagala okugamba n'abiŋŋamba naye nga bulijjo bw'aba nga alina kyayagala okwogera oluusa agamba nakyerabidde naye nja kugamba naye byonna yabiŋŋamba so neebaza Mukama olw'obulamu bwa Daddy waliwo akaseera kaali akazibu naye twakoola Mukama n'addamu essaala zaffe era tumwebaza olw'obulamu bw'awadde Daddy era naye abadde ng'akyogera ng'agamba nze Mukama bannange buli kimu kye namusaba yakimpa ne bwantwala naye bambi tuweebaza olw'omukwano gwe mutuwadde nja kwebazaako abantu batono nga nze waliwo mikwano gyange gye mbadde nga ntera ottawaanya ne mbagamba bannange mutuyambeko ne batutwalako mu ddwaliro sijja boogera mannya beemanyi era weebali wano bannaye mwebale nnyo olw'omukwano ogwo ate ne mwagala ne taata wange neebaza abasawo bonna betukubidde buli we tubakubira nga bajja misinde n'oba nga tonnamuwa ssente St. Monica, St. Peters, Nsambya abasawo b'e Namayumba abo bba bannange simanyi n'omukubira musawo twetaaga eddagala bwe liti najja nalyo ku booda abasawo b'ewakiso bannange munjagadde mwegadde Daddy mwebale nnyo bambi mwebalire ddala mami webale nnyo kubeerawo ku lusegere lwa Daddy webale nnyo webalire ddala nsembyayo okwebaza abaami aba takisi ne booda tubadde nga tugula eddagala nga tuliweereza ku takisi weerituusa ku stage n'eriteeka ku booda bannaye basebo tubeebaza nnyo olw'obwe honest gye mulaze n'okufaayo n'okwagala taata waffe mwanyiserebe oyo ye ng'atuwa emmotoka yabwereere omulala yandikusabye ssente naye bannange mwenna be neerabidde okwebaza baganda bange ndeebaza mubaddewo tuyimiridde wamu era Daddy kyemumanyi asinga mwebale nnyo mwebalire ddala byonna byogedde nyongereko bantu ba Katonda mwenna bwana mukulu wamu mwenna abakuumi b'ekifo kino ekya Kiziba Parish Father Sita Father Cyprian our district superior banadini abaami n'abakyala abakulembeze b'amadiini abalala abakulembeze b'eggwanga abali wano n'abantu ba Katonda mwenna mwebale kujja kutuula naffe kukungubaga naffe na kusiibula taata waffe olwaleero okusookera ddala njagala okwebaza Katonda olw'ekirabo ekya taata waffe kyeyatuwa n'emyaka 66 gyamuwadde n'abeera ku nsi n'atukuza n'atubuulirira n'atusabira abadde musajja mulwanyi mu ssaala era ekyo yakitusigamu naffe tusaba Mukama ensiga eyo egende ng'emeruka twebaza maama waffe okubeerawo n'alabirira omwami we taata waffe weebale nnyo weebalire ddala ekiro emisana buli kadde konna abadde ali naye nga mulabirira mu biseera ebimu abalwondo tukubira ffe amasimu pozi nga biremeredde n'atukubira oluusi ng'agasaagala beeraliikiriza abaana bange naye maama weebale nnyo weebale ddala Omukama akuwa omukisa n'obuwangaazi baganda bange mwenna
nammwe mwebale okubeerawo olwa taata waffe. Omukama atutte omuntu gwe tubadde twagala ennyo, naye katukkirize tumumuwe, kubanga n'omukama ayagala tumuwe ebirungi era ebyo byetwagala. Tukkiriza taata Emmanuel Katongole agende eri Katonda. Bataata baffe ne senga abasigaddewo, wasigaddewo basatu, Anko Lwasa, Anko Gonzaga ne senga Nanjagala. Twongere okuguma, twongere okubeera obumu. Tuli mu kaseera akazibu ennyo, omwezi oguwedde Anko waffe Dadi Kwadda, taata Kwadda yafa. Tewayiseewo na myezi 2 n'ono amugoberedde nga bwe beegoberera mu kuzaalwa n'ono bwamugoberedde. Bamama baffe mwenna abazze n'abatasobodde kujja, mwebale okutubuuliriranga, mwebalenga okutambula naffe, mwebale okwagala Dadi. Buli kiseera bakubiraga omwami waffe ali atya, omwami waffe ali atalina abakyala bangi. Abakyala abo bano baganda b'abamaama bwe bakubira essimu ga mwami waffe n'ogaye muzee walina abala kumbe bano ab'enganda. So abamaama abo bakyala be tubeebaza okumulabirira obulungi n'okubeeranga naffe. Sisters of Mercy of the Holy Cross abamu bwe bali wano. Basisters abo batukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo okujjanjaba muzeeyi mu by'omwoyo n'omubiri. Bamulabiridde, siina ngeri gye tuyinza beebaza, bamusabidde obudde bwonna paka nakati. Sisters of Mercy mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sisters of Mercy of the Holy Cross, Omukama yongere obbawa omukisa n'obbongera abawala okuyunga ekibiina kyammwe. Abawala abagala okugattako ekyo ekibiina mwegende eyo. Congregation of Holy Cross, ekibiina ky'omusalaba omutukuvu Mwendi. Bafathers ne babrothers mbasaba muyimirireko mubalabe bembeera nabo eyo beebo, nsaba mutuuleko mubuwombeefu. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala kubeeranga nange mu bulungi ne mu bubi. Mwebale nnyo okugumiikirizanga, mwebale sapoti yonna, essaala na byonna bye mutukoledde nga famire. Mwebale okulabirira omugenzi abadde ayagala nnyo ekibiina ky'omusalaba omutukuvu era agenza ova mu nsi eno nga musanyufu kubanga omu ku baana be ali mu kibiina ekyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abakulu ab'ekifo kino, Father Sebuliba ne Father Lubega, abo babadde baganda be ate era at the same time nga bamuyita taata. Fathers mwebale nnyo, mwebale ddala kubeera na muzeeyi era nga bemubeera eno nze eriseeraliikirira era naffe nga tetweraliikirira ng'abaana tusiima nnyo bye butukoledde. Bamirirwana ab'emikwano, abannamasuuliita n'okuyitawo emasuuliita, mwebale nnyo okutwagala. Bwe mbadde wano mu misa neegedde omuntu naye nsaba mu mentioning Mwami Lutalo, bwe mulabye nga zze mu kuziika muzeeyi ne ŋŋamba bannange ogwo mukwano gw'amaanyi. Mwami Lutalo yawangalira kuno myaka gyadda dokita n'agenda akolera mu kibuga n'adda, naye mu bulumi olaba kati alina n'omugga asobodde okujja n'agamba kajja awerekere mutaka munne. Abataka mwenna Mwami Wasajja, Mr. Tata Petiti n'abalala bonna sijja bamentioninga mannya, Mr. Kaguma. Mwebale nnyo, mwebale ddala kubeera Macha Kibirige, Mwami Samu Yuki, bonna bannaye besiyogedde koze nsobye okumentioninga amannya, naye bannange mwebale abataka, mwebale kubeera ne muzeeyi n'okumwagala. Mikwano gyaffe be twasoma nabo ku St. Pius ne bano gye mwasomera, mwesimanyi mwasomeramu naye basoma gye basomera bonna bambi bazze, buli mwana gwe twasomako ko naye azze olwaleero okubeera naffe olunaku olwaleero, kubeera ku mbaga eno okuwerekera taata waffe. Twebaza Katonda nti Katonda atuwadde omukisa okubeera ne muzeeyi ne tumuwerekera obudde bwonna paka olwaleero. Tetwejjusa nti Omukama amuyise,
tumuleke agende awumule emirembe twongere mumusabira tusaba mutusabire tugume bamama baffe nabo bagume naye muzeeyi ekintu ekimu kyeyayagalanga ennyo kubeera na musaseredooti ndaba n'abasawo n'abasomesa be bali naye yayagalanga nnyo omusaseredooti kati bwe twagende foto okufuna obusaseredooti eyo muzeeyi yali alumwa ennaku ga 3 emabega obulwadde ne bumujjira muze n'agala okumpula naga mutabani ndowooza nyiza obutasobola kujja eyo naye abe baba buli ennaku nga 2 oba 1 obulamu ne butereera ne bajja ne maama oyo ne bajja foto ne mwami Nsubuga ne babeerawo ku busaseredooti lwaffe we wayita ennaku nenzijeko ewaka ina amaanyi ennaku ezo n'agamba nze okuva nalaba obusaseredooti bwo nawona n'agamba nti Mukama namusabanga ekintu eki anyambe nabo obusaseredooti bwo naye yampa ebintu ebi busaseredooti na bulamu nawona kati era nga bulojjano kyagamba muzeeyi newankubadde tabaddeyo ku misaafu ey'okwebaza naye awumudde omutima gwe musanyufu tukyebaliza Mukama era tetwejjusa n'olwekyo twongere nnyo musabira olwaleero mpezezza emyezi 2 n'olunaku lumu mu busaseredooti tulwerabira emyezi 2 n'olunaku lumu n'olwekyo nga tusiibula twagala nnyo okwongera obakulisa okulaba nga mutamidde ne mutambula ne mutuuka wano olwaleero musobodde okubeera naffe era tusabanga muva wano Omukama abawerekere omulimu ogwo Katonda gwe yawatandiseemu agende mu maaso n'okubakolamu obukuumi bwe bubabeereko naye akantu kawo ke mbadde njagala obbaloopera oba nkaleke nga bagambe kakwatagala ku Father Seat ono naye kankaleke kale kankabagambe Father Seat ono alina omusango lwava neetagumanyi Father Seat ono eyandetera okuyingira obusaseredooti neetamanyi takimanyi nali nkyali muto nga nina emyaka gye sijjukira emaswita kuno nga kuliko emmotoka egi yali ya Muzeeyi Butto nawuliranga Father ono najja n'akamotoka kamaayika kukigo nanvuga mu maayika okuva ku kigo genda ekiziba ku kiwawanvu twali tubeera bannaye nalaba eggulu ku nsi nagamba Father bannaye bavuga bantu mu mmotoka nange njagala mbeere Father yebalesiga nsiga Omukama abawa omukisa kubw'abaana nsigadde Reverend Father John Baptist Semaganda ababiri mmwe tujja kuba tubalaba Omukama mulungi Omukama mulungi obudde bwonna lwamikwana abagenyi bange ndi musanyufu nnyo naye nsaba munsabire tufune amaanyi n'obugumu nsobola okwogera eri Daddy waleero kubanga lwe lunaku olusembayo Daddy abadde n'abakyala bangi tusobola kuyimirira n'abasisters bange bano abo bakyala ba Daddy be mulaba awo mujje muyimirire nebbi Reverend Father ndi musanyufu nnyo okubeera mu kitambiro kino nga musabira Daddy banaddiini mwenna mbeebaza mwebale okujja okuwerekera Daddy nze olwaleero muyinza okwewunya ne mugaba omukazi nga mugunze ndi musanyufu ntendereza Katonda tuli ku mbaga ya Daddy esembayo kubanga Daddy afunye ekintu kye yasabanga naye Daddy ayagala nnyo Eklezia ye bwe yawumula ebyobufuzi nanga maasigadde kuweereza Katonda wange naye olwaleero kyendabye wano mmanye Daddy waali musanyufu n'olwekyo nsaba Mukama angumye saagala kukaaba kubanga eno y'embaga ya Daddy esembayo munsonyiwa nyinza okulandagga naye bannange guno gwe mulungi ogusembayo sigenda kwogerako Daddy
Emmanuel mukama yamuwa ebitone sookera ddala okwagala eddiini ye n'okwagala amaka ge n'abaana be. Daddy oyo gwe mulabaawo mufumbidde emyaka 11 naye tutamulidde mu bulwadde namusanga mulwadde nga mulwadde wa supaali emyaka 8 naffe tukyala ku 5 naye nga tuvaayo tuli balamu. Bamukwano mbeebaza kubaaniriza ndi bwomu nga mukwano gwange ali wali talaba abagenyi baabali mu lujja luno. Bannange kitalo nnyo ekyadde naye ate ffenna gye tulaga. Daddy alina ekintu kye yali asinga okwagala ng'asinga okwagala obunaddiini. Yalina brother we yafiira Mexico, Father Senyondo, naye Father JB we yayingira n'asanyuka nga yaasaba agamba nti olunaku Ssemaganda lwaliyo bwa Father Katonda ne bwalinzija mu nsi. Kyeyasabiriranga ekyo kyokka. JB Daddy Mukama Katonda yakimuwa. Ordination ya Father Daddy yasanyuka. Ayali omugonvu mu lunaku olusembayo Daddy yali mulamu. Ekyo Katonda yali alina kyalaga. Bannanga abalimi kaffe kano katonzi. Buli kyoyogera kituukirira. Daddy kyatuukirira n'alaba omwana waffe JB Ssemaganda ng'ali obufaada. Yakwata obudde olunaku n'essaawa. Naku z'omwezi 29 yali abiyimba wano. Naku z'omwezi 29 ssaawa 6:1 Ssemaganda adde ayingira obufaada. Kitegeeza nti essanyu lyali lingi gyali. N'olwekyo ntendereza Omukama Katonda. Daddy kubadde ku bitanda naye okufa kwe kubadde bwe kuti. Twafiirwa Dr. Spiana Kizito Lwanga. Naye olunaku lwe yafa singa Mukama ampa nange nimpumula bwenti ng'awummudde bulungi. Naye Daddy olunaku olwo lwe yava mu nsi abadde yesterday ssaawa 10 ez'ekiro nga Daddy asiibula ensi. Twasomye emmisa ssaawa emu ey'akawungeezi ku Radio Maria lyali tteeka lye nga ye radio ssaawa emu agenda ku Radio Maria bukya tuyingira mu lockdown. Olwamaze emmisa ekoma ssaawa 2 nze njagala nnyo obuzannyo ningenda ku kazannyo kakoma ssaawa 3. Ssaawa 3 ziba za Daddy za NBS nga tutuula tulaba amawulire. Ssaawa 4 ziba za Bukedde tutuula tulaba amawulire. Nga waliyo sports Daddy adda ayagala boxing. Nga waliyo sports nga tulina abazanyi bafa bali Tokyo. Kati yalabye omwami oyo yabadde asigaddemu nga bamukuba ebikonde. Omuwala yavaamu n'omwami ne bamukuba n'avaamu. Ezo ssaawa tugenda mu ttaano. Daddy wayamala okulanga bakubye omuzannyi waffe naga Uganda kati bikyalina amakulu ebyemizannyo mujje tusome esaala ne tutuula ne tusoma esaala nga ya family. Ssaawa 6 abaana baffe nga bagenda kwebaka naffe tugenda kwebaka nga Daddy mulamu tumaze okulya sapa bulungi. Twalya sapa nga tulaba amawulire NBS. Gaali ziwera ssaawa 9 gwa kiro n'ekitundu. Daddy nampita mami pa glaasi y'amazzi nga nzijja mu ddiiro. Daddy alabika yali tayagala mulabe ng'asiibula ensi. Bwe najja mu ddiiro okugyayo amazzi nagenda ku ddale nasanga Daddy awanise omukono ng'ankwata Daddy ng'amugamba nedda nga bw'omanyi omuntu atabuse omulaba feesi n'omubiri. Nkubira Sister Gertrude, Sister Nyambo leeta ambulance. Daddy alabika atabuse ng'ebyaffe ebya bulijjo. Sister Gertrude ambuuza ati ali mulamu? Kankubira ani? Avuga ambulance. Nalingira nga nkubira baaba wange mu nyumba. Mugamba munaye abo mu nyumba sobola Daddy mmuteeka mu motoka eyange naye nkubidde ambulance egenda kujja badde nsaba. Teyakwata simu ye teyaliiko. Nkubira Ibro wa Asi.
bula nakwata esimu ne mugaa dadi angendako nga ndaba obulamu bwa dadi bugenda yasitula amaaso yantulako omulundi gumu eyazibiriza dadi teyadda mu kutunula ambulensi yagenda kutuuka wano dadi yali awummudde kyemmanyi naye nga nze sikkiriza nti dadi akoze eki afudde naye babaddeewo oyo oba tujja kwekyawa ali nga yali ayagala kumbuzaabuza ti obulamu bukyaliwo naye nga ndaba obulamu bukoze eki bugenze ambulensi bwe yatuuka nagamba abaddeeyo naye nga tuludde ambulensi eri mu lujja motoka ya asa eri mu lujja tetutwala dadi mu ddwaliro sisita nita sisita najja ndowooza bakikola for the sake vika ayagadde tutwale ki dadi mu ddwaliro tuuka senti wulika nga dadi takyali mulamu twali twogerezaganya ne father Semaganda ne Mary naye bamikwano ntwala kwebaza kwange eri abaana bange abo bambeereddewo nnyo nze kati madde nsigaza gwa kufumba mmere nga sikyajjanjaba ddadi ojjako okuba bukubi ki simu tuwadde mu lockdown ffe lockdown awaka wano tetugimanyi father bw'ayambala ekyambalo kya father nga ffe tutambula nga abaloodi nga dadi agenda afuna eddagala nga bw'ayagala tulina omusawo Mary oyo omusawo Mary towooza obusawo yabusomera dadi nga dde talina kyeyeetaaga mu ddwaliro ebintu ebimu amukeberera awaka n'olwekyo ab'emikwano dadi awo emirembe dadi tatomye dadi agenze asiime dadi tabonyebonye talwanye n'obulamu ng'ava mu nsi n'olwekyo bafaatha nsaba busabira amaka gaffe n'abaana bange tusobola okusigala tuli kitole basista bange bambeereddewo ebiseera ebisinga byembadde mbeera mu ddwaliro nga balaba kasimu this time dadi yadduse saakubye kasimu dadi yayagadde tutawaanya bano benyimiridde nabo abali mu gomesi za yelo bakyala ba dadi bano byenkola nabo Wakiso district yonna eri wano bano be bakyala aba women council banange basisters mwebale nnyo okumbeererawo mutulaba tuli mu kayero ffe twasigalayo mu yero naye ate obuweereza bwaffe tebusosola ba mikwano council eweereza bonna tetulinga liigi tugwa mu bibiina byonna nina abantu munzikirize nina abantu beniyagala okwebaza manyi obudde bugenze osiima amansonyowa naye buno budde bwa dadi waliwo abantu abambeereddewo nebaza senti wulika abasisita nange ntawanyiza abasisita n'akantu katono bwe kati mbadde ntya dadi netugenda netuvaayo wadde 10 mwebale nnyo bamaama mwebalire ddala omule clinic St. Peter etujjanjabye w'omukubirira atambula najja waka nebaza Dr. Ogavu Nsambya we yafuuka mwana gye tuli Dr. Ogavu ajjanjabye dadi nga taata we wadde taliwo wano naye Omukama Katonda amuwe ekyasinga okwagala dadi aweereza mu institutions nnyingi obubaka busomeddwa abamu butuuse leeti naye bannange mwebale nnyo okutambula ne dadi obulungi mikwano gya dadi tuyina muzee Wasajja tuyina Joseph banaye munsonyi obbaleni kubanga sisobola bamalayo muli bangi mwebale nnyo okubeerawo dadi n'okwagala dadi abakulembeze bannange mu kaseera kano kazibu nina sectors nyingi zenkola nazo abasawo ba medical lab school principal wange osuze mu mpewo na admin mukama abampeere kyemusinga okwagala mu kaseera kano akazibu nina honorable Dennis Galabuzi bannange Galabuzi yavudde wano ssaawa 3 za kiro wadde taliiwo naye Omukama mumpeere kyasinga okwagala sobola omuntuusizaako obubaka obwo tuyina gavana Mayanja abantu abamu babadde bambuuza nnyo okutudduukirira mu kaseera kano akazibu ne mujja tawuni council ne sub county nimulaga emirimu gya dadi gye yaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza chairman Nsimbi ne ttiimu yo nebaza chairman Meya Mukisa ne ttiimu yo bakansala baffe
mwebale nnyo aba disitulikiti abaliwo uze balabika akwatidde wabweru eyo mwebale kujja kumbeererawo n'abalala bonna Immaculate mwebale kujja. Neebaza abatusuzizza ekiro empewo yabadde nnyingi ate nepanganywa amazzi agaguguma bulungi nga bambadde namakisi zaabwe naye nga bayitirivu kafuuka kamakisi ako so n'olwekyo balabika babadde 20 naye twasuze n'abantu abatuuze b'ebbaale baliranwa bange mwatuwadde emmere empitirivu ne kati ekyaliyo emmanju mwebale nnyo mwebalire ddala okuva ebbaale n'awalala wonna kanzi yogola nakyo ekisuubula amataka nekitunda n'amayumba nze amyuka direkita w'ekitongole ekyo bannange mwebale nnyo omulimu gwe mukoze dadi wengendo Joseph Binyonyi sisita wange nkwebaza si lwakuba nti oli sisita wange naye abamu tebafaayo ofuddeyo nnyo na Immaculate Kalungi basuza abo nange ne bano basisita bange nga bwe tufumba bandabiridde nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama Katonda abampeera omukisa neebaza honorable wange Rosemary Seninde taliwo mu kaseera kano naye ng'obubaka bwatuuka abakuba ali ku mirimu ebitongole tasobodde kubeerawo naaba olabyeko Anyway, I don't have much to say. I'm extremely, it's an extreme pity to have lost our in-law, Omwami Katongole Emmanuel. I was a sister Wangona. Now abakyala abalala abali wano abatagamba bonna abakyala be. I have just stood here to say thank you to everyone who has come to support this family. Omwami Katongole's family. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kusupportinga kubeera n'abantu baffe bano mu biseera ebizibu nga bino. We were shocked yesterday morning when we received a call that Mr. Katongole had passed on. Vicky was crying on the phone. We couldn't believe it. We couldn't rush here in time to be with her, but we had to try and come this morning to be with you. Now we are very happy. We didn't expect to find such a big congregation in this lockdown. I'm so surprised and extremely happy for the people of Masurita and friends and family of the late Katongole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omutima ogw'otumuggyako. So I just want to say one thing, Vicky and your family, your daughters and sons, I saw them here with Father JB, who's made a very good speech, encouraging all of us and encouraging you with your family to be strong in Christ. Mwami Katongole yasiga nnyo Katonda, ate I'm very sure Katonda will not let you down. He will keep you, he will protect you, he will provide for you, and nothing will lack in this home. You have so many friends, so many family members, so many colleagues, and you've supported Mr. Katongole's family. Please, let's continue to support Mr. Katongole's family. He's gone, but he has left family and friends and colleagues behind. Let's support his young family. He still has very small children. Let's support them to live, to continue his legacy. With those few words, I would like to thank you all and to pray to God to protect you in this difficult time. Presence here because it's not by your own power and ability that you're here. We all need to give thanks to God because these days oxygen is very costly. So if you're able to breathe free air, give thanks to God. I came to this family, I found peace and joy. And it's the only place that I'm able to find
energy. So, losing Daddy is losing something great in my life. Sorry, Doctor. Yabadde mukwano gwe nnyo. Omukazi musabi nnyo, omukazi mukatulishi nnyo, oba ali musista tayambala wambazi ngoye simu. Alabika famire yange bannange mwebale kumbeererawo. Chairperson Sherikalieba nawulidde nze Mukama saba kutandika n'akayimba yayimoyo mutuukirivu omutonzi waffe jangu otulemu yoyo yaffe n'ebyemazo zijijuse. That's our Reverend Father, Reverend Sisters, n'aba ndabawoba Reverend abava mu church ya Catholic ya Church of Uganda munsonyi bwe kubanga ekya Catholic kyekyankuliramu na ndabawo ne bakadde baffe abasiraamu. Ekintu kino mpulira nga kimmumizza nnyo okulaba nti buli ddiini nkirabanga weeri. Ekyo kindaga nti mukulu wange abadde muntu w'abantu. Bannange bannakiziba bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kusookera ddala mbadde nzize nga ndimu okkankanirira n'ate mukyala wange bw'agenze n'ayogera n'abaana ngamba ate banaalaba taata nga nze nkankana. Bannange nzizeemu obuvumu okulaba nti bannakiziba mubadde mukolagana bulungi nnyo ne mukulu fathers mwenna aba Holy Cross n'abatali ba Holy Cross, abakulembeze ab'ekyalo mwenneko basatu. Ono mwannyinaze ye sipiika w'ekyannamukaaka mukyala Nanjagala Resiteri. Waliwo muganda wange gwenzirako atudde eri bamuyita Gonzaga, atudde wala nnyo ndooza tasobodde kuyita ku jjeemu, naye oyo gwe tusigadde okusinziira ku baana abaakulawo. Omwami Katongole Charles Emmanuel yasomera mu Kindu Primary School waffe ekyannamukaaka. Bwe yamaliriza P7 n'agenda St. Bernard Redanies Kiswera. Bwe yamaliriza Senior 4 n'agenda e Busuubizi Teachers College. Enkola ye mugitegedde abaakuno sigenda kujogerera kubanga abadde akolera kuno, naye yakolerako Mbugonjeru n'akolera Namiryango Junior Boys, Kiziba Primary, Nampunge Primary School. In politics, Give them time. Give them time. Okay, Katambula.
Jesus, dosimbe fena muchisinde chamu kama wafe Yesu tori mura mukuluye wamo na tukiribu wamo na tukiribu. Nakonde jakukuba ka omaso kase sa jisike mwedeno mwongere jisike mwedeno. Nina kokuvayo sikamwe dene ujo Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
kabaka bakkiriza naddala ogwa Manuel Katongole Mukama agikwatula ekisa ky'ekimuli ky'emirembe mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu mumula mirembe Emmanuel. Oluvanyuma tulizukira fena tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu oluvanyuma Mukitiibwa kya Yesu kuluvanyuma tulizukira ffenna tulizukira ffe mukitiibwa kya Yesu kuluvanyuma era tukakasa mukitiibwa kya Yesu oluvanyuma tulizukira ffenna Pagombola. Kamalayo, nkokota ekwatako. Wow!